Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa man iktafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Qala al-muallif rahimahullah in'dam al-ma' yani min shuruti sihhati at-tayammum wa qad dhakarna ba'd hadhihi ash-shurut thumma zada al-muallif rahimahullah ta'ala in'dam al-ma' في أو على هذه الشروط. مؤلف وجتب رحمه الله تعالى وبالشارح الشرحة الكتاب تسمى بالجوء فقه تشارك باب التيمم. باب التيمم tesobola kubeera nga etuukirira okujjako ng'obukwakulizo buno butuukiridde amakulu omuntu bamukkiriza kukola tayammum okujjaho illa idha tawaffarat hadhihi ash-shurut التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وقد رأينا النية في الدرس الماضي والإسلام والعقل والتمييز كما سبق. ثم قال انعدام الماء akakwa kuliza kala okubulwa kwa amazzi okubulawo kwa amazzi tokkizibwa kukola tayammum nga amazzi gakyaliwo olina kubeera nga obukwakulizo obutuusa tayammum ekisooka ng'oli enniya ekyokubiri ng'oli musiraamu ekyokusatu al aqlu ng'omuntu ategera bulungi ekyokuna at-tamyiz okubeera nga ayawula amakulu atuuse mu myaka egyawula ekyokuna amazzi okuba nti gamaze kubula. Wa jumlatu dhalika kyategeeza sheikh annahu la yasihhu tayammum tebeera ntuufu illa idha adima al-ma' okujjako nga amazzi gamaze kubula. Singa omuntu akeera bukezi n'atayammama watali nsonga aga abantu bangi mu kiyigo abantu bangi abafunibwa wuzu nze kankole tayammum nga tewali nsonga yakuba nti amazzi gabuze tayammum yetebeera ntuufu. Fala yujadu ma'ahum aw qariba galina okubeera nga amazzi tagayinaawo obanga talina wagasuubira kumpi kubeerawo aw qariba minhum aw la yastatiu alwusula ilayhi oba okubanga tasobolera ddala kutuuka gye gali. Famathala rajulun a'raj la yastatiu an yamshiya musajja mulema tasobola kutambula kutuuka eri mazzi naye ate esswala etuuse talina muntu ayinza gamuleetera. Kati fi haqqi hadha arrajulu naqulu lahu an yatayammam tumugamba akole ki akole tayammum abeere nga asala kubanga yaajizu alayhi alwusul ala alma kimukaluubirira takisobola kuye ekizibu okutuuka ku mazzi wa in wujida newenkubadde waki wegali naye tasobola kutuuka wegali. Kyava agamba fala yujadu maahu aw qariba minhum aw la yastatiu lwusula ilayhi oba tasobola busobozi kutuuka gye gali. Ka an yakuna fi biirin walaysa maahu dalwun aw hablun yukhrajuna bihi alma awadde ekyokulabirako ekirala okwongera ku ekyo ekyomulema kyenkuwadde nti gasobola okuba amazzi gali mu luzzi naye nga talina muguwa gwe basiba ku dalwa kubeera nga asenayo amazzi. Kati n'ebyokulabirako ebirala osobola obibigezesa ebyomulembe guno amazzi gasobola okubeera awantu nga weegali naye nga taapu nsibe ne kufulu ng'omuntu alina kisumuluzo kyasobola kusumuluza kufulu mazzi kola ki kugafuna oba bagasibidde awantu atalina bwatuukawo. Kati edda bo basenanga amazzi mu luzzi wansi nga basiba omuguwa ku ndobo ne bajjayo amazzi. Kati endobo asobola okubeera agiina naye yennyini asobola okugasikayo naye ate alhablu omuguwa nga tegukola ki nga teguliiwo bamugamba naawe kola tayammum. Aw wujida alma oba amazzi nga weegali lakinahu ghali thaman naye ng'ebbeeyi gye galiko gagula busanga oyidde babuyitamuza gagula busanga gagula buwanana ekitegedde ekyo ekigabo kiwandikewo Bashir ekyoluganda busanga ekintu ekyebbeeyi gagula busanga nga gagula buwanana omumugera ne mwogera oluusi nebaga naye mwe temumanyi Luganda wadde mwakulirawa tusobola kwogera wadde ekigambo ekituufu ekyoluganda nga byonna byoyogera biri mixed up with ennimi endala Luswayiri luki n'amazzi nga weegali naye gagagula busanga bimaana nga gaki
gabbeeyi nnene wa ajazu an shiraihi ne balemererwa okugagula waajizu ne bakola ki waajizu an shiraihi ne bakola ki ne balemererwa okubanga gabagagula nga ebiseera ebisinga mu nsi ezaddungu amazzi gasobola okubula ne gabulira ddala ddala ne gabula amazzi ne gafuuka gabbeeyi nga waliwo hadithi ndowooza eri mu Bukhari Sheikh Abbad gye yatusomesa ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba baali batambula ne banoonya amazzi ne gabula ne babeera we babadde baba bali awo omukyala ng'ajja ng'ayina ekiriba kye bateekamu amazzi kiriba ng'erimu amazzi agisibye ku nsolo atwala amazzi ekewuwe basahaba baba banoonya amazzi ne bamulaba ne bamugamba tuwe ku mazzi n'agamba sisobola okufuna amazzi gano kintwalidde ennaku 3 tuuka gye gali kati tegezaga amazzi gaba gabusanga abagabbe naga sisobola kubakombyako wadde ku ttondo ly'amazzi etugana ku mpeke y'amazzi amazzi tegaba na mpeke sijja kuba wadde ku mpeke y'amazzi nedda ssebo sijja kuba wadde ku munwe gw'amazzi nedda ssebo sigenda kubakombya wadde kuki ku ttondo ery'amazzi ne bamugamba tukwegayidde tukuwe amazzi naga sisobola tulagire gye gali mugende naye naku 3 kutuukayo ne bamugamba kale tugende ffenna wali omubaka wa Allah n'abagamba mutegeeza ono eyava ku ddiini ya bajjajjaabe ne bamugamba dhalika alladhi taqsuduhu au taqsiduhu ne bamugamba oyo taqsudinahu gwotegeeza etugamba weewunye ne batamuddamu nti ye oyo gwotegeeza ekyo kiina amakulu basahaba lwaki bamuddamu bwe bati ne batamugamba ye mugamba ono yava ku ddiini y'abajjajjaabe ne bamugamba gwotegeeza bwe tugamba tayib nga bwolaba abara wa hadithi eyatatawa nabbi omuto rawi wa hadithi arawa hadithi eyo bwe yatuuka ku kigambo ekigamba nti yagaana n'asalawo afiire ku ddiini y'abataata be dhamiri yagikyusa n'agamba huwa ala millati bani Abdul Muttalib n'atagamba nti ana ala millati bani Abdul Muttalib nsazeewo nze nfiire ku nkola n'agamba huwa ala millati bani Abdul Muttalib nenga siyake ya hadisi yonna bwe betambula ajogera nga ye yanyumya naye kwatuka kwekyo ekyo ye takisobola kyena sabako n'akizza kwoli nnyini ye uye n'agamba afiiridde kuki aleme ku mulimu tafaula bakita tafaulu kwe kuba nti si kituufu si kirungi okweteekako eyo kwenasabako ebintu ebibi n'obyeteekako mu busiraamu abantu si kirungi kweteekako era dhamiri ezifaanana bwetyo oba dhamairi bafuqaha talfuqaha bazikyusa olaba dhamiri ya talaq bafuqaha tebatera gyeteekako tebatera gamba intallaqtu zawjati baga intallaka rajulu zawjata senga omusajja atadde ki so tagamba intallaqtu la dhamiri terimu bulungi bagikasuka wala tebagyeteekako senga nalinze nenfiira mugundi ng'ekifo kyoyogeddeko kibi la beenasabako birungi tafaula nga bwogenda wali omulwadde ne bwolaba nti agenda kufa ebigambo byolina okwogera birina kuba tafaula nga bimulaga kuwona inshallah tujja kuba bulungi inshallah obulwadde Allah nabwo busanguzaako amazambi bulwadde inshallah abantu bavuwala mutusala alaga 10 inshallah wallahi abantu bavuwala bulijjo wallahi Allah naddamu n'abasente ate ne bagagana kusinga eje msiba abantu bagifuna bulijjo Allah najibajjamu era tafaula kana nabii sallallahu alayhi wasallam yujibu al-fa'l kye bali bategeza kana nabii sallallahu alayhi wasallam yujibu al-fa'lu wal kalimatu at-tayyiba nabii yagayanga nyo fa'lu kyeki ye muntu okuba nti omugamba ekirungi mugamba kimuzaamu maanyi kimusanyusa kana yujibu al-fa'lu wal kalimatu at-tayyiba nabii yagayanga nyo ebigambo ebirungi omuntu ng'omusaamu bigambo birungi inshallah ojja kufuna teweralikira oli alinze ebbanga ayimiridde alinda mmotoka nawe olaba ddala munafu n'omugabo olinda kiwano kimmotoka
okuva kawempe abantu batama goli wano zana kati ogawo n'ogifuna otya nze kugaye nvudde kawempe yonna abantu bali ku mugu nedda kati oba omukutudde bw'aba mukyala wa lubuto ayinza n'okutuula n'omwana n'agwasi n'avaamu n'amuzala nga tannatuuka kati onzise laya labbi sala yayitaga bigambo ebyo bikanga bigambo bitiisa abantu bigambo netumanya wallahi allah ayinza ati gwolina mukyala mulina emikisa mingi allah ayinza okukuwa mukyala omuntu n'akutwala tafaula omugambo ekigambo ekirungi kati mu sharia mu fiqihi bafuqaha tebaagala kwenasabako bintu bibi tebenasabako bintu bibi era akikyusa kati ne bano basahaba okugamba nti gwotegeeza senga bamuddamu ne bamugamba nti ye kyali kitegeeza nabbi yava ku ddiini entuufu omukyala kyayogera kyekituufu eddiini y'abajjajja b'entuufu yagivaako n'akyankalanya famire n'atabula ekika n'abakola ki bwe mugamba oyo senga baddamu nti ye bali badde bakakasizaawo byayogera famire yagitabula n'akyankalanya abakuraishi n'ava ku ddiini yaabwe entuufu naye bamuddamu nti alladhi takusudinahu oyo gwotegeeza amakulu ebigambo ebyo bitegeeza ye naye ffe tetukkiriza ebyo byokola ki byoyogera naye bitegeeza ye amakulu olaba tabiri ennungi kadhalika abaana baffe sikirungi kuba mwana gwojja kuba namubbi gwe nkulaba omwana we yati omugambo ekigambo ekinebwe ojja kuba namubbi mwana gwe tikirungi yahe wahatta n'ebivumo abaana tisiru kirungi kubavuma bivumo ebibi aliwo sheekhe wange doktoro hasani waswa yangamba nze abaana mbavuma ate ne bakaaba n'okukaaba twaliri egondi mina nangamba nemugamba omuvumo otyo nanga anyiza omuvuma nemuga kirabe kiringa omugaati gwa bata omwana n'akaaba nga alaba ye muvumi ekivumo ky'amaanyi kirabe kirona kiringa omugaati gwa bata kati omwana ye n'akaaba agamba bamuvumye nnyo ithan ebintu bwe bityo abaana sikirungi kubateekako bintu omufaananyi eribbi ennyo yonna ensi yonna nga erikaaba ojja kuba nga naligundi gwe nkulabe neeyisaayo yonna nedda tofaananya abaana bintu bibi tobatuunya mannya mabi tobavuma bivumo bibi kati basahaba bwe bagamba omukyala tugenda wali nabbi hakikata n'agenda wali nabbi sallam omukyala yakkiriza ne bamutwala wali nabbi sallam nga yali takkiriza nti mubaka era biri byamwogerako byali byagatakkiriza nabbi sallama bw'atuuka awaali omukyala bw'atuuka awaali nabbi n'amusaba naye amazzi omukyala n'agana namuga kale tuweeko tugenda gakuddiza gatuwe nga bwogatuwadde tugenda gakuddiza nabbi sallama n'agakwata n'ateekamu omukono bw'ati amazzi ne gatandika okufuluma mu nnwe agayita mu nnwe zeki z'engalo basahaba ne balembeka bonna ne balembeka amazzi bafuna amazzi amayitirivu nabbi najjamu ne bagamuddiza omukyala n'agamba simanyi gaali mangi nga tannaba kuteekamu ngalo oba gaali mangi luvannyuma lwakuteekamu ngalo simanyi diri gaali amangi maana yamuddiza nga bwe gaali omukyala natuka nokulooza nti galeka geeyongedde namu okusinga bwe nagamuweeredde era bwe yaddayo eri abantu be n'abagamba wajadtu nabiyan au sahira ekimu ku bibiri naba wajadtu nabiyan au sahira nsanze nabbi wataba nabbi musajja oli mulogo n'ababuulira kissa ebyafayo bigamba ekitundu ekyo kyonna kyeyavaamu omukyalo oyo akakaalo ke yali avaako omukyala yasiramuka n'akaalo konna ne kasiramuka olwekyo nabbi sala sallama kyeyakola bamukkiriza alaihi salatu wassalam ithan kyetugamba nti amazzi gasobola okuba nga gali ku busanga nga tosobola gakola ki kugagula awo olukusa lukuta olw'eshariya n'obeera ng'okozesa ettaka likawulihi taala olwokuba nga allah aga nti wa in kuntum marda bwe muba mubadde balwadde aw ala safarin oba muli mu lugendo aw jaa ahadun minkum min alghaiti oba omumu agenze n'akola ekyetaago ekinene aw lamastum nisaa oba mukutte ku bakyala amakulu mubadde mu nsonga zammwe nga mwetaagisa okunaaba falam tajidu maa ne muba nga temusobodde kufuna mazzi falam tajidu maa ekyo kigambo kyekibuna falam tajidu maa ne mutafuna mazzi illa eri butafuna ki
mazzi togafunye lwa mbeera yonna oba lwa bbeeyi oba tosobola gatuukako oba ekikulu tofunye falamu tajidu maa ne mutafuna ki mazzi fatayammamu sa'idan tayyiba mutayammame ettaka ettukuvu famsahu biwujuhikum musiige ebyenyi byammwe wa aidiyakum minhu n'emikono gyammwe nga nagyo mugitwaliramu ne hadisi abi dharri anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala mbaka yagamba inna as-sayyida tayyib ettaka ettukuvu tuhuru lmuslimi butukuvu bwa mukkiriza makulu omukkiriza alikozesa mu kwetukuza wa in lam yajid almaa 20 sinina ne bwaba tasobodde kufuna mazzi 10 sinina okumala ebbanga lyaki lya myaka 10 amakulu ettaka lisigala likyakola wonna illa weesigaliranga ekyaliwo yeruwa eyokuba ntitofunye mazzi wonna weesigalanga illa ekyaliwo eyokutafuna mazzi bwekozesa tayammamu neweginabeera myaka emeka 10 qawluhu au ta'adhara isti'maluhu yazzaako n'agamba ekyokutaano au ta'adhara isti'maluhu oba nga tasobola gakozesa gasobola okuba weegali tegamubuze bubuzi naye ddirwa akkiriza okukozesa tayammamu gamubuze oba kale tegamubuze weegali naye ye yennyini tasobola kukola ki tasobola gakozesa ay amakulu kad yakunu almaa mawjuda amazzi gasobola okubeera nga weegali lakin hunaka mani'u min istimalihi naye nga waliwo ekimuziyiza ekimulobera luganda olwafu lwedda ekimulobera okukola ki okugakozesa imma limaradin naawe ekyokulabirako gamba ng'obuki asobola okuba mulwadde au qillatihi oba okuba nga amazzi weegali naye nga matini si matono naye maki naye nga matini gasobola okubeera nga weegali naye nga matini nga gakkekwa ogafuna au qillatihi obanga matono wa khashiya al-atusha natya nti bwagakozesa ajja enkalamata ejja kumukwata nga talina kyakunywa natya talina kyakunywa qala ibnu al-mundhiri era wakirizibwa okubeera nti akozesa amazzi ago qala ibnu al-mundhiri imamu ibnu al-mundhiri rahimahullahu taala qala agamba wa ajma'u begatta abamanyi anna al-musafira nti omutambuze idha kana ma'ahu ma'un bw'aba alina amazzi wa khashiya al-atasha naye naatya ennyonta ayubqiya ma'ahu lishurubi alekewo amazzi ge abeere nga ajja ganywa ajja gakozesa mu kunywa wayatayammam okubeera nti akole ki akole intiqaal agende ku tayammum ekyabamanyi bonna bakyegattako omusajja baba badde mu lugendo naatya nti amazzi genina matono mu butuufu tegajja kumumala kunywa amazzi gabamanyi bonna begatta nti agalekewo abeere nga gajja okunywa oluvannyuma ebyokusaala akozese tayammum wakadhalika almaridhu nabwe kityo omulwadde idha lam yastati an yastamila almaa إذا لم يستطيع أن يستعمل الماء لحرق أو جرح في وجهه أو أي عضو من أعضاء الوضوء وكذلك نوم تومرود إذا لم يستطيع أن يستعمل الماء وبات سبولا كوكوزي سامزي سبولا كبانغا مرود نينغا مزي ويغالي سيما تونو بالوليغا بدي ماتونو نينا مزي ويغالي مبونجي naye ye kenyini n'omulwadde tasobola kukola ki tasobola gakozesa liharqin asobola okuba ayina omuliro gwamwokezza ayina ekiwundu omuliro gwamwokezza au juruhin fi wajhihi oba ayina ekiwundu mu kyenyi kye au ayi udhwin min a'dha'i lwudhui oba ku kiyungo kyonna mu biyungo ebifunibwa mu wuzu asobola okuba ayina ekiwundu ku mukono kisobola okuba kiri ku kigere oba kiri ku mutwe amakulu nga tasobola mu mbeera yonna ekyo ekiwundu kukiyisaako mazzi awo bamugamba naye akole ki akozese tayammamu addalilu qawluhu taala obujulizi ku kyo allah jalla waala nti la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah tawaliriza mwoyo tagulaalikako kintu kyonna okuggyako ekyo kyeguyinako obusobozi mulimu enzivuunula egamba nti buli kyonna allah kyeyatulaalikako tukola ki tukisobola aya bwegambye
la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha. Allah talalika ku muntu kintu okujjawo nga kiri mu busobozi bwe. Kali kitegeeza buli kyonna kyowulira nga Allah yakitulalikako yamala kulaba nga tukola ki atukisobola. Era omuvunizi omubavunizi ba tafsiri bwatyo byafuna ne aya teyatoba nagenda eri nti Allah takulalikako kintu kyotusobola, ye yagamba buga nti buli kintu kyonna Allah kyatulalikako tukisobola. Ekira kyusa bukyusa aya ne aya ega nti fattakullaha mastata'tum, mutye Allah okusinzira kuki ku busobozi bwammwe. Wa qawluhu ta'ala, n'ekigambo ky'omubaka salawatullahi wasalamuhu alaihi yagamba idha amartukum bi amrin, bwe mbanga mbalagidde ensonga yonna fa'tu minhu mastata'tum, mukole ki mukole muyo ekyo kye muba musobodde, mukole muyo okusinzira ku busobozi bwammwe. Qala ibnu Qudama rahimahullahu ta'ala, ibnu Qudama rahimahullahu ta'ala agamba innal jariha, abantu abalina ebiwundu, wal marida, n'omulwadde, idha khafa, innal jariha omuntu alina ekiwundu, wal marida n'omuki, idha khafa ala nafsihi, senga aba yeetiriridde, min istimali lma, mu kukozesa amazzi n'atya, jaza lahu tayammum, kikkirizibwa ku ye okukozesa atayammum, okukozesa ettaka. Hadha qawlu akthari ahli lilmi minhum ibnu abbasi wa mujahidu wa ikrimatu wa tawusu wa nakhaiyu wa katadatu wa malikun wa shafiiyu rahmatullahi ta'ala anil jami'. Agamba ekyo kyekigambo kyabamanyi abasinga obungi bonna kye bagamba mu bunanokolayo nga ibnu abbas as-sahabiyu al-jalil wa mujahidu ne mujahid ibn jabali al-makki faqihun wa mufassirun wa muhaddithu, omusajja yali mumanyi nnyo. Wa ikrima ne ikrima naye yali mumanyi munene. Wa tawus ne tawus ne nakhai ibrahimu an-nakhaiyu ne katadatu rahimahullahu ta'ala ne imamu maliki ne shafi'i. Qawluhu, okutayammama okutuuka ekyomukaaga oba kyamusanvu kyamukaaga, an yakuna biturabin tahirin lahu gubaru, tayammumu eteeka okubeera nga ekozeseddwa ttaka ettukuvu nga liriko n'olufuufufuufu, liteeka okuba nga yattaka ya nfuufu. Olwali bwe tugamba enfuufu yokka omusenyu tuba tugugjeemu, naye nga n'omusenyu mweguli ttaka kasa libeera ttaka naye nga ettaka eryo tukuvu lijjirako gubaaru enfuufufuufu. Fayushtaratu, kakwakkulizo, an yakuna biturabin tahiri, tayammumu erina kuba ya ttaka ettukuvu lahu gubaaru nga liriko enfuufu. Ya'laqu bilyadi, esobola okukwata ku mukono ng'oli bwagiraba ati mu kibatu agirabamu, ekintu ekirimu allaqu ala shay kyekikwatidde ku kintu, eteeka okuba nga enfuufu ogiraba esobola okukwatirako ku kibatu kyono agenda okukozesa tayammum. Agamba shehe wayasihu bikulli ma yasuadu ala wajhi al-ardi, era agamba nti naye kisoboka kiba na kituufu era okukola tayammum n'ekintu kyonna ekimeruka okuva mu ttaka kyonna, buli kyonna. Masala tugenda ganyonyola bulungi olabe, buli kyonna kati gamba enfuufu, buli kyonna kyonna ekiri ku ttaka, amayinja, oluyinjayinja, musenyu, ebyo byonna ebyo bikola etosi, byonna yagamba kisoboka obikolako tayammum ala alwajhi al-ard, kasa kibeera kiri ku ttaka, sawaun kana turaba, kakibeere nga libadde ettaka, au ramalan, oba musenyu, au sakhwaran, oba nga boolaba enjaziyazi, bibeera ebyaziyazi ebyo. Kati oyaga asobola okugenda ku kyazi ejjinja nga ddene n'okubako bwoti n'okolaki n'otayammama ku jjinja bingi nti limeruka kuva mu ttaka, lirina akatwate n'ettaka, oteekako bwoti ku jjinja eryo n'okolaki n'otayammama. Emiti la emiti tebagyogera. Qala ibnu munziri, tugenda kunyoya. Qala ibnu munziri, imamu ibnu munziri rahimahullah aga nti wa ajma wa man begatta ala anna tayammum,
ala anna tayammuma okukozesa ettaka biturab ala anna tayammuma biturabi dhilghubari jaiz nti omuntu okukozesa ettaka erisobola okubaako enfuufu giri jaiz aleese bujulizi bwakugamba nti kakwakulizo okuba nti ettaka lyokozesa lirina okubaako enfuufu qawluhu furudu tayammumu thalatha wano baimma ndowooza imaamu maliki ne imaamu abi hanifa embaserabidde bo bagamba nti buli kyonna ekimeruka okuva mu ttaka nga amayinja ebyaziyazi musenyu bumba n'ebintu byonna ebirina akakwate ku ttaka bo bagamba kikkirizibwa omuntu obikolako tayammum. Bayimma abalala nga imaamu Shafi ne Ahmad bo bagamba abadan kyokka ekyokwatako woti nekireeta ettaka mu ngalo enfuufu kyokka kyekikkirizibwa. Kati bayimma bali abagambye Maliki ne Abu Hanifa wembasirabidde lwokuba amasala gaali gakusoma wiiki ewedde nemba nga akwali nali nzireese luli netagatuukako bo bagamba ne bwogenda bugenzi ku kisenge kasita kiba nga asulu yakyo ttaka okuba bukubi ku kisenge bimaana bo bagamba ne bwekuba tekujjiddeeko ttaka lyonna genda bugenzi ku kisenge ng'okubako oba ejjinja kati nga nabazimba emyala bakola amayinja asolaba nga jjinja ng'okubako buli kyonna kyolaba asulu yakyo nga ttaka buli kyonna kyolaba nga bakikola mu ttaka. Langi simanyi nange kati naawe nga bw'obuuza naawe bwe nkubuuza langi ekolebwa mu ttaka ekolebwa mu ki bo balaba ekikolebwa okuva mu ttaka n'emiti mashallah. N'emiti olwokuba nabyo gimeruka okuva mu ttaka asulu yaki. Abamanyi bagamba tayammum era imaamu Ahmad imaamu Shafi n'abalala abamanyi bangi Ibn Uthaymin n'abalala bagamba tayammum omuntu yenna bw'abeera nga agenda gikozesa nga waali tewali ttaka tulina okumusenera ekibakuli kyettaka ne tulimutwalira wonna waali oba mu nnyumba oba ali mu ddwaliro ne tukiteekaawo. Ekirungi ddi ate terinagisiwala oli ali kubako esswala ze zonna bbanga akabakulike nga kali awo wansi w'ekitanda esswala bwetuuka ng'akolaki nga bamugirayo ng'akubako ng'asiimuula ng'asaala ng'azzaayo waliwo baterayo ettaffaali ku madhahabu gali likola ku madhahabu g'abali likola kyesimanyi nti ojjokye n'eritali jjokye gonna gegamu naye ku madhahabu g'abakulembedde ba imma kalibere ettaffaali nga bamuterawo ettaffaali tewali buzibu akubako ku ttaffaali kubanga asuli yalyo ttaka akubako ku ttaffaali n'atayammama ebyo byonna bikulaga obukulu bw'esswala. Wallahi esswala singa abantu baali bamanyi obukulu bwayo baali badde tebakola mulimu gwonna mu kiseera ky'esswala era emirembe gye twali badde tulina la hawla wala quwwata illa billah yali badde gigambika. Tobola Sheikh Samu Ntamiya nga bwe yagamba nti omuddu aba alina ssente nga tezimusobozesa kukola ibadaati aba tamanyi kigendererwa kyakubeera na ssente ng'olina ssente nga tezikusobozesa kukola ibadaati oba tomanyi kigendererwa kyakubeera na ssente ezo kubanga ssente Allah yaziteekawo nga wasiira kubo eritwanguyiza okukola ki okusinza ibadaati okukola ibadaati naye ate abalina ssente bo balaba nga kubo erina obbalemesa okugendako mu mizikiti oba okiraba byebimu ku bigendera ebikulu ennyo ebirina obbalemesa okugendako mu mizikiti kubanga ebiseera by'okugenda mu mizikiti ate bakasitoma babeera bangi olw'ejjuma olwo ate babeera bangi ate oli ku revenue kati gwoleka ate ndi mu banka kati ndeka ebyebbanka ate ndingene mu swala olaba kati ndeka ebyebbanka ate ngene mu swala ate nsayininga gundi kati bino byonna bive kati nze ku swala la hawla wala quwwata bali mu kibonerezo esswala zonna ezimuyitako ez'olunaku zonna talinaawo kadde kasaala zonna ng'abadde bize era batandika okubuuza kati nzisaala ntya seka nsooka eruwa byonna naye ng'ebizibu byabyereetedde talina nga ekikulu mu bwongo bwabwe kiri kimu ssente ye olulimi lwategeera lwa ssente era akubuuza oze ne ssente ati gwelindako gwe nakugobawo naye oba olina ensonga ddala y'amaanyi ng'emuyamba olina ssente kati sizirina kati akwelindako ino olabe Muhammadi bwaneka kati gwongobye nze njagala gwe nzijakwogera naawe ate olabe seka bwaneka kubanga tolina ki tolina muno gwa nusu la hawla wala quwwata illa billah.
kitegeeza Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kye yategeeza nti bw'oba oyise ku muzikiti n'owulira nga bakimye swala va mu mmotoka genda osaale oddemu osasule ssente endala ogende gy'ogenda. Vaamu va ku booda mugayindeka wano obadde ontwalira mmeka 3-5 nkuwe ebbiri oyita nti nze haji waŋŋambye kale kwata ssente zo twalaganye ssente zange kati gwe obikyusizza kwata ssente ozimuwe ogende osaale oluvannyuma oyimirize booda endala ssente ezo kyezikuyamba kutuukiriza emirimu gya Allah. Era singa omuntu akola ekyo n'akigezesa yalirabye nga Allah bwamugabirira olugabira naye lwatasuubira. Singa omuntu akigezesa n'alaba obulamu bwe n'akiteekamu yalirabye Allah bwamugabirira olugabira lwatasuubira okubanga amukulembeza. Allah nga gwakulembeza mu kiseera kye Allah nawe akulembeza mu bya riziki n'azikuwa gy'obale tosuubira. waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Omuntu bw'atya Allah okukuba mutuufu kutya Allah. waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Omuntu agulumiza azan agulumiza ikama nagana wallahi swati nza genda maaso nga ndikubira n'abireka n'agulumiza ikama eyo fa innaha min taqwa alqulub. Ekyo kisimbuka mu kutya kwa mutima gw'omutima gubaamu kutya Allah. Ate omuntu bw'atya Allah yaj'al lahu makhraja. Allah wabadde asuubira jja mutajja musangayo gyabadde asuubira layi tagenda gisanga buli kintu kyonna Allah agenda kimwewulira amugabiririre naawo watasuubira nti ki abadde asobola okufunirawo. Ithan emmotoka eyiyo ovuga otya emmotoka eyiyo n'owulira nga basaala nga ddala yiyo noto parking gamba kamala okusaala eyiyo eza takisi walibadde weekwasa naye eyiyo weekwasa ki naye abantu babeera ku ngendo nga bakamirira bukamirizi swala zonna n'agenda paka n'alyoka akomawo n'alyoka agamba obudde bwe yalabye obudde bw'okuyimirira ate buba butambula nnyo obudde obwemmala nfuna wuzu ate nsaale njaziine ate simanyi nkime swala ebintu ebyo bingi naawe kati nabirabi nga bijja kunkereeyesa byonna n'abifuula ebingi n'abifuula ebizibu. Abatukulembera engeri gye bakulembezangamu esswala Allah gye yabakulembezanga. Nabbi yagamba nti wama zaala nnaasu bikhairi, abantu tebajja kulekeraayo. Wama zaala nnaasu yuakhiruhumullah wama zaala nnasa yataakharuna hatta yuakhirahumullah. Wama zaala nnaasu yataakharuna ila ssala yani wama zaala nnaasu yataakharuna ila ssala. Abantu bagenda kulekayo kukerewa fi maana alhadith mujja kila nasu yaye ntuufu mulabinze okubeera bweto ba nasuna. Wama zaala nnaasu yataakharuna ani ssala. Abantu bagenda kulekayo kusigala nga bakyagenda mu maaso n'okukereesa essala hatta yuakhirahumullah okutuusa nga nabo Allah agenda basembya nabo agenda bakereesa. Lianna aljazaa min jinsi al-amal, kubanga omulimu buli mulimu gusasulwa nga gwo bwe gufaanana. Bw'ogaba ennyo riziki nga nawe Allah akugabira. Bw'oyisa obulungi abakadde nga nawe abaana be bakuyisa bulungi. Bw'olyaza amanya nga nawe bakulyaza amanya. Kubanga omulimu gusasulwa empeera erina kufaanana n'omulimu gw'okoze. Okiraba? Kati kyavaaga nti wama zaala nnaasu yataakharuna ani ssala. Wama zaala nnaasu yataakharuna ani ssala. Abantu bagenda kusigala nga bagenda mu maaso n'okukerewa mu kujja okusaala hatta yuakhirahumullah, kutuusa nga ne Allah agenda bakereya. Riwaya endala yagamba hatta yuakhirahumullahu fi nnaari, okutuusa Allah nga agenda bakereya mu muliro. Naye ekigambo ekyo fi nnaari Sheikh Albani yenaga nti eyo ziyaada si ntuufu, eyo ziyaada erimu obunafu gye bayongerako. Allah agenda bakereya mu buli kyonna bila shakka n'omuliro mweguli n'omuliro mweguli n'omuliro bila shakka gyeguli abantu Allah jabbakereya. Nolwekyo idhan abantu obutawassala budde bwayo busooka nabbi bamubuuza ayu amala afdal naga salatu ala waqtiha, mulimu ki nabbi ogusinga obulungi naga kusaala sola mu biseera byayo gwe mulimu ogusinga. Nabbi sallama ye kenyina Aisha aga nti kana rasul sallama yakhdimuna, nabbi yalinga atuweereza faidha udhina lissola, naye bwe bakowoolanga okusaala wakaannahu la yarifuna, ng'alinga atatumanyi nako, ng'alinga atakumulabanga nako, alinga atakutegeera sola. Essola nga bweyingirawo nabbi tomubuulira kigambo kirala kyonna kyonna nga talina kyayinza kuwuliriza. Ebyembi nabbi bwe yagenda n'abo abakulembera bonna, obula abamu kubakulembera bamubuuza, bamulaba nga agenda ku muzikiti, ne bamugamba lwaki ogenda ku muzikiti buli lunaku nga tebannayazina?
oba nati banazina buli naku ogenda muzikiti nagamba innama ju'ila al-adhan litanbihi al-ghafilina nagamba azani bagiterawo kujjukiza basemuga yafu nsirimbaga yafu azani yaganja azani bagiterawo litanbihi al-ghafilina kuzukusa basemuga yafu nze siryamu zobudde busala manya nti butuuse nensembera nentuuka omwazinyi alina kumusanga mu muzikiti ayazina mwendi subhanallah oyo noga atafuna layini esooka senga abantu baali bamanyi obukulu obuli mu layini esooka n'okwazina ne baba nga tebasobola bifuna okujjako kukuba kalulu lastahmu alaihima baali kakoze eki baali kakubye hamuza mpaamu naawe wasalidde ku layini esooka luli ate kati ne zuhuri ne asiri nedda ne bakayana ne bagenda ew'omuwalimu kale katukuba akalulu ani anagisalirako nga bonna buli omu ali awo ku layini esooka n'okwazina law yalamu nnaasu ma fi nida wasaffi lawal singa bali bamanyi obulungi obuli mu kwazina n'okusaasira ku layini esooka nebanga nga tebasobola bifuna ebyo byombiri okujjawo nga babikubira kalulu nga bakubira kalulu ku bibiri okwazina luli gweyazinye lekanzinjazineko nange lekanjazineko nange kale tuyingire mu kalulu nga bali 30 bonna bagala kwazina tukuba akalulu kanakwata yaba yazina naye wano okwazina abantu balowooza ku abaana bato wano tewali baana bato era olugamba omusajja omukulu ku mukolo nga ya haji yazina n'amagamaga ati tewali baana bato wano ngalabanga gwe amunyomye ngalabanga gwe amuyisizaamu amaaso okumugamba ati yazina naye ngaokwazina kulimu empeera empitirivu ennyo waliwo dokitula omu yagamba e Madina naga wallahi senga nfuna omuzikiti mu nsi yonna gwe bampaako obwazina aligenze nejazina dokitula singa nfuna omuzikiti mu nsi yonna nga basobola okumpaako obwazina naligenze nejazina izan swala webuli byonna biraga swala obuzito bw'eswala wallahi swala kinene eswala kinene nnyo tewali kinene kikenkana swala oluvannyuma lwa tawhidi oluvannyuma lwa tawhidi kinene kyasinze mu ddiini swala tubula abantu bagivaako fakhalafa min baadihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya bali bwe baavaawo ne wajja oluvannyuma lwabo abantu eswala ne bagiragajjalira naye okulagajjalira eswala kigenda bafuukira ensonga ejjo basinkanya olubabu omuliro oguyitibwa gayi kulagajjalira eswala hatta nabbi ali mulwadde bwakufa naye assala hal salla nnasu abantu basadde la intadharaka nnasu litusalla bihim nabbi bakyakulinza obasaale buli lwadiramu engulu asalla nnasu bamaze okusaala muganda ati bannaba nabbi saa sallam ebigambo ebyaddira ebisembeyo assala wama malakat aimanukum bannange essala n'abantu bammwe bemufuga essala n'abaana bammwe essala ne bakyala bammwe ono enafiki gwe tusoma omanyi mbw akuteekateeka kutwala ku swala era yona kashatutandika baabu eno fiki yona inagina bakuteekateeka kulumba ki kati olwo kyolumba kiri kitya obuzito bwakyo buli butya la hawla wala quwwata kyolumba obuzito bwakyo buli butya swala la hawla wala quwwata illa billah nzito era akabbiriza okukezikulembera ekigula lujje ekya subuhi ekigula lujje ekya subuhi wuli obuzito bwakyo ekigula lujji ekya subuhi ekigula lujji mbadde mukimanye eno mikolo mbana abeyogeza mu mbaga ne beewusawusa abo boogera buli kimu bafa kusesa bantu buli kimu ekigula lujji waliwo mulakyogera ku WhatsApp ku mikolo ekigula lujji ky'esswala ya subuhi rak'atay al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha nabyagalirako ebbiri ekyo ekigula lujji kya fajiri kisinga ensi yonna n'ebigirimu byonna kusala busazira kabbiri atuna sala fajiri wama yaqiruha illa al-mauta etubali abategera buzito bwebyo nabibyogera kujjako abali awo mu ntaana bonna kati abali awo bamanyi obuzito bwerako ebbiri bwebagamba bakimanyi
Khalifa bin Zaid an-Nahyani rahimahullah yafudde tunulya kabuli ye bagikuleeta olabe waali tunulyawo bw'otolabe gansi yonna ne byabadde nabyo byonna eyo yenkomeero omwavu n'omugagga ffenna nga eyo yenkomeero kabuli ye nga yenkomeero abafuzi ne be bafuga abakozi ne be bakozesa essente zonna zowulira abantu ze bafuna mu nsi muno zonna zirina kubayamba kusinza Allah zonna ze bafuna zirina kubayamba kusinza Allah tebalina kigendererwa kyamaanyi okugjako lwendo lw'amazzi n'entongi y'emmere ebisigadde n'osinza Allah kyakwagalako omanyi sente sekazi yalese lwadde bamuwandikako abawandiisi bagambye yalese cash billions 98 eza dola cash. Allahu akbar bannange awo Allah olina okumutenda n'oyogera n'olugano gati Allahu akbar bannange Allah nga munene awo Allah omutenda n'olugano gati banne Allahu akbar banne Allah nga munene ezo za cash bawandiise billioni za dola 98 omanyi zakali omwo mumanyi mulimu 2.45 billion eza US bwe baziwa wano abasiraamu b'Emakindye billions 2.45 ne baziwa bwi Makindye ne bazireeta ewa Ssekabwanika agabira abasaaze be oba Ssekanjuki Ismaila agabira abasiraamu b'Emakindye. Nkulayirira Allah ne gavumenti eyiwawo wano amagye wallahi wano eyiwawo amagye ne babagamba mwagala ki sente zaffe za zaka nti atuzze kubakuuma twagala kubakuuma tetuzze kubakuuma bwe bate bagamba bateekawo ekyo mubaba bazze kukuuma ffe ne sente zaffe si bwe bagamba zisinga ne bajeti ya Uganda billions 98 za dola okiraba ezo Hamza ne bawulira nti muziina ne Ssekabwanika mukukuta gw'okwata ekisawo bakusindikira aba gavumenti amagye mbuga kukuume ne sente obeere safe ne sente zo nga kye baagala kitegeera baba bagala bakukuume bulungi ne sente zo okiraba kyola Sheikh omu bamanyi yagamba senga abasiraamu abali mu nsi bonna abagagga bawa zaka yagamba mu nsi yonna population y'obusiraamu nga bweri tewali baddeyo mwavu n'omu yagamba ne gwe bazadde obuzaazi olwaleero lwaligudde ku ttaka yaliguddeyo nga mugagga nga mwana wa musiraamu senga abagagga abalina essente baali bawa zaka kati nabo oyo senga awa nawo mulala n'abalangira banne ne baani ab'e Saudi ab'e Qatar abaawa ate Qatar baliyo bavuluja eziri abagagga bayo zivuluja zisiya ab'e Kuwait zisiya zoogera boogezi trillion bwabo zisiye ezaabwe zoogera sirion balina essente zirimu trillions zisiye ezaabwe abakatale abakuwaiti aba Omani balina essente zisiya bwoba bayitako ziwulira zisiya mweziri abo bavuganya katotooza toyo yabadde zaalina zokka kati ono ayazeemu mu bigere bye Muhammad bin Zaid naye zaalina zivuluja ezo sente zadde cash kati ate properties zeyalese manyi sente zezirina bawandiise properties zeyalese nga zirimu billions 875 eza America. Properties kugamba sente zirimu nyingi singa cash billions 875 billions zisinga emirundi 10 billions 875 ezo properties era badde bamugamba baga mu Bungereza y'omu ku balandlord abanene abasinga mu Bungereza okuba n'ebintu ebisoloozebwa mu sente y'omu ku balandlord abanene Bungereza mu nsi eterina yiye gyafugira ebyobugagga ebimu ku bisingayo byabwe n'esanda 3 ate nga si yasinga naye zonna byonna ensi yagenzo giwunzika ng'alina kubeera awo bw'atyo nga Allah tabaraka taala wamwagala mu sanda 3 tewali wadde ki tewali wadde kasementi wadde tayiro wadde ki wadde kapi wallahi musiba mwe awamu n'ekyo kyewunyisa mu covid wano wabeereddemu Imarati
Allah abasaakire baagaana organization zonna eziriyo okuddamu okuweereza obuyambi ebweru ne bagamba bannange naffe obwavu butuli bubi musooke muliise bannansi abali muno nabo beetaaga emmere waliwo omwogezi omu yagambye sente ezo zaadde zoogerwako ezimu ku ezo yagambye zisobola okuliisa bannayuganda emyaka 30 nga tebakola bakera bugezi kulya buli omu ne yeetuulira kubanga population yaffe bagimanyi nekyetulya bakimanyi yabibaze nagamba emyaka 30 bannayuganda nga teryakeera ku mulimu wabula otuula butuuzaawo kwera kulannama baleeta omuceere baleeta enkoko ne baleeta ki byonna ne bateeka gugwakulya Allah nenkera we bate wiiki nga bwolaba ne mu covid bagamba batuweeza okulya munnange nno waliwo abakulu balina gye bagamba bakira musimu ku robinga barobingayo nebavuga ati mwagala tuggale omuntu w'abantu zibanaalya nti mwagala za meka ne babawa simanyi za mwaka simanyi za myezi 6 kale musooke mutwaleko ezo munezijja nawulira ne Katikkiro wa Buganda azoogerako sente zazze batuwadde sente z'okulya ziri luddawa. Allahu akbar. Ndozirawo bwe byokulya mwabirabanga amagi amata amatooke babibawanga mu covid era ne mubirya kati temutobola kudda temuddawo ne mutubuuza muzaala gazi batuweeza okulya idhan ebyo byonna bikulaga nti sente zonna z'olina Allah azikuwa ku khadama diini ye kumusinza kumutegeera nnaku lwakutaddaawo kyobola nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba bagenda kuleeta bi an'umi ahli dunya omusajja akyasinza okuba n'ebyengera ebyamaanyi mu bantu abali ku nsi kuno nga yasinga okubeera bijodolo yasinga okubeera omugagga buli kintu kyonna ekirungi yakisinga bamuteeke mu muliro olunaku lumu bamubuuze nti wali ofunyeeko ku ssanyu agambe nti ebbanga lyonna lyembadde mu nsi sifunaako ku kalungi konna ma raaitu khairan qat sifunaako kizibu kirungi kyonna ebbanga lyenamala mu nsi ate baleeta omuntu yali asembayo okuba obubi ennyo mu bantu b'omujjana nga yali kuno ku nsi nga yasembayo okuba omubi naye nga bamujjana bamuteeke mujjana olunaku lumu bamugani hal marra bika bus qat wali ofunyeeko ku kizibu nga nkinsangawa olunaku luno olumu nze nennaku mu mutima nze nakiggala natuuka namalayo siirabanga ng'olunaku lumu naazizzaako yoleke yonna yoleke gye yayitamu kyolaba Allah dharuhum yaakulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fasawfa ya'lamun dharuhum yakuluna baleke bakole ki balye beyagale bachakale batibe wa yulhihim al-amal obuwangazi bubatwalirize tukyaliwo ffe tuli mu kintu ffe fasawfa ya'lamun naye bajja kukimanya naye balikimanya naye kali bajjuutuka balikifuuwa nga bakizza munda bali evumende yabazaala bali evumende yabazaala kati nazaalirwa yanzaalira kimmange bali fasawfa yusalun bajja kubuuzibwa bya myaka na myaka bakubuuza nga tolina ansa zimala byonna bikudibeko biwakuŋŋaanya wallahi neewunya mu Uganda waliwo lwentambulira mu ddaawa mu bitundu ebyenjawulo naye buli gyotuuka buli kitundu osingayo oluusi oguzimba ogw'amaanyi ennyo oguva kuno kyalo kiramba ogenda okulya gwagundi ogenda okulya ne mu kitundu ekirala bw'obuuza era naye osanga naye kyagundi nogenda mu kitundu ekirala ekyagundi ng'omuntu y'omu yennyini buli wootuuka y'oyo nogamba nna kakati yono ensi agikuŋŋaanya agyagaza ki ye zino zonna sente yazijjawo abalala gye batazijja nga buli wootuuka gwosanga oguuta ogukanga mu kitundu kyonna baga gwagundi Allah karimu era bogambye bannange oga Allah karimu idhan naye nabbi sallam agamba lakezi zisinga ensi n'ebigirimu tagambye zisinga emaali yoyo omusajja yafudde rahimahullahu taala wabula zisinga ki kati mulimu abalala babijodolo abasinga n'oyo babijodolo babinyonkondo bazaabakeera naye byonna nabbi yabizingazinga mulakezi
omuntu zasalira mu budde bwa dakika 3 oba 5 ekinene. Idhan kikulu nnyo omuntu okutereeza ibadat, buli omu kubitya kutereeza ibadat kusoma. Naam, qala wa ajma wala anna at-tayammum biturabi dhil ghubari jaizu. Qawluhu furudu at-tayammum 3, ebyalalikibwa byokufuna tayammum biri bisatu nga bwe twalaba ebyalalikibwa bya wuzu n'ebyokunaaba, n'ebifo ebyalalikibwa ebyokufuna tayammum biri bisatu. Ekisooka mashul wajhi, okusiiga ki ekyo kyatteeka muntu akola tayammum okusiiga ekyenyi, biqawli ta'ala, kubanga Allah agamba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, musiige ebyenyi byammwe neki n'emikono. Ne hadisi ya Ammar buni famsahu biwujuhikum wa aydikum unagaye mudhafu ila mad wa aydikum minhu, mwogo omulimu ogwokufuna tayammum. Na mweche ekikolo kyokufuna tayammum. Ani Ammar ibn Yasir qala agamba ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baka yakolaki yantuma fi hajatin, mu kyetaago kimu kyeyantumako, agamba fa ajnabtu, nenfunirayo janaba, falam ajidu almaa, nesifuna mazzi, fatamarragtu fi as-sa'idi, nenevulunga mu ttaka, kama tamarragu addabatu, nga bwolaba ekisolo bwe kyevulunga mu ttaka. Enkoko enaaba bweti, buli kibu ebisolo binaaba mu ttaka kyonna ekyevulungula. Kati yafuna janaba nga talina mazzi, ate amanyi okunaaba janaba, wenna omubiri olina okukola ki, olina okugunaaba, n'alingira ettaka, bannaye neyevulungula neyevulungula mu ttaka yenna n'omutwe, nga bw'onaaba janaba n'amazzi ng'amanyi n'enfuufu era bw'ogikozesa n'ayingira ettaka bannange neyevulungula muli neyesaaba ettaka. Agamba ng'ekisolo bw'olaba kikola, agamba nti fadhakartu dhalika linnabiyi sallallahu alaihi wasallam, bwe yadda n'anyumizaako omutanda, n'amugamba nti nafunye janaba naye kyenakoze baaba, leka n'okuleka n'amubuulira. Faqala, nabbi n'amugamba innama kana yakfika, kyabadde munaye kikumalira antasna hakadha, okukola bwoti, walikoze bwoti. Kati nabbi n'amuyiza fadharaba bikaffihi dharbatan ala al-ardi, nabbi n'abba n'ekibatu kye olukuba ku ttaka, tiwali badde okola bwoti, n'akuba ku ttaka alayhi salatu wassalam. Thumma nafadhaha, ma mana nafadha huwa isqati ma baqiya min ash-shay aw ma ulika ala ash-shay, okukisuula bakuyita nafadhaha, huwa isqati ma ulika ala shay, ekintu ekiba kiteddwa ku kintu bw'ogira bwoti nekigwa kubeera kusuula. Kati isqati, nabbi abambaga yasuula ettaka liba likwatidde n'agiragira bwati nerigwa, oba asobola okufuuwamu bwati, amakulu yasuulasuula eryali ttaka erikwatidde ennyo nerigwa, oba okufuuwamu bwoti nerigwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam thumma masa bihima dhahara, nabbi n'asiiga dhahara kaffihi bishimalihi, n'asiiga kungulu kw'ekibatu kye ekya ddyo ng'asiigisaako omukono ogwaki ogwa kkono, n'asiiga kungulu kw'ekibatu kye sallallahu alaihi wasallama n'ekkono bwati, n'asiiga sallallahu alaihi wasallama n'ekibatu kye ekya kkono. Oluvannyuma aw dhahara shimalihi bikaffihi thumma masaha bihima wajhahu, ne guno n'agusiiga. Oluvannyuma emikono egyo gyembiri teyaddamu kuba lukuba lwakubiri, n'akola ki, n'asiiga n'ekyenyi. Kati hadisi eno erimu okuba nti yasooka kusiiga ki, bibatu, ate oluvannyuma n'asiiga ki, n'asiiga ekyenyi. Abaffe tusooka mikono ne tusembyayo ekyenyi, mubamanyi mulimu abagenda n'ekyo ekigambo. Ate aya egamba famsahu biwujuhikum, musoose musiige eki byenyi byammwe, wa aydikum minhu, neki n'emikono. Ate hadisi eraga ti nabbi yasooka kusiiga ki, mikono. Abamanyi bagamba waawu eri mu hadisi eyo si ya tartibu, wabula waawu al-atfu bas, waawu yakugatta mboozi ku ginne waayo. Amakulu si nti nga bwe yabyogera arawa hadisi nti ye tartibu nabbi gye yakola, wabula yakola kino ne kino,
ng'omuntu bw'agamba nti yafulumya omuzikiti n'ayingira tekitegeeza nti yasoose kufuluma n'ayingira kisobola okutegeeza nti yasoose kuyingira n'akola ki just aleese kugatta n'ayingira yalidde n'anywa yanywedde n'alya okwo kugatta okuli kuyalidde n'anywa si kwa tartibu nti order tibirimu order la wabula waawul atifu erimu hadisi endala etereno waliwo hadisi endala etereno innama kana yakfika an tasna هكذا فضرب بكفه ضرب على الارض ثم نفضها ثم مسى بهما ظهر كفيه حديث جيري وجاجيرا باندوزera tuyinza okuba jeri maso jajira n'amasala gayinza okuba woliawo jegali oba mu fawaid gayinza okuba mu fawaid albab almuhimu nkoze ishani hadith jeri jajira bwe tunatuse ku masala waawu erimu hadisi nenga waawu siya tartibu wabula waawu yashi waawu al-atf faqat ya kugatta mbozi ku mbozi jinne waayo قوله مسح اليدين إلى الرسغين ekyokubiri mu byalalikibwa byokukola ki byokutayammama mashul yadain okusiiga emikono gyombiri ila rusgain okutuuka mu kisekeseke kino ekisekeseke okusiiga emikono lwaki tuguyita mukono al aslu mulimi warabu kino ye aslu y'omukono era Allah yali agamba nti faqta was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah tibatemeno mubbi bamutemako wano eno asulu y'omukono kati bwe bagamba asulu y'okusiiga omukono baba bategeeza okuvaano okutuuka wano noli bwaba ayongeddeyo hadisi tujja kuziraba ezogera okwongerayo bwaba yagadde nam ekyokubiri kusiiga mukono liqawli ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu wa hadith Ammar as-sabiq kana hadisi ya Ammar ekulembedde wa fihi mulimu summa masaha bihima dhahara kaffayhi bishimalihi au dhahara shimalihi bikaffihi thumma masaha bihima wajhahu wa itlaqul yad okwogera omukono dalla ala anna almasha kiraga nti okusiiga omukono yakunu ila arrusugi kukoma mu kisekeseke bidalili qawlihi ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma kama dhakartu lakum anifa wal-qat'u yakunu min al-kaffi bil-ijma' amanyi nabe gatta nti okutemako omukono kubeera wano qawluhu al-muwalatu ekyokusatu al-muwalatu okubiri nanyisa wa jumlatu dhalika kitegeeza anna tayammuma okutayammama badalu kwe kukyusibwamu mu kufuna wuzu والبدل يكون له حكم المبدل ate buli kyebawanyisizaamu kitwala okulamula kwa kiri kyennyini kyebawanyisiza nga bwe bajjewo owuzu ne batekawo tayammum kitegeeza amateeka agafuga wuzu ne tayammum gekola ki getwala fala yuakharu mashul yadaini tokulembeza tosembyayo kusiiga mikono baada alwajihi oluvanyuma lwekyenyuga tokereyesa nnyo noyisaawo ebbanga gwanvu alimuwalatu shekera 2 oluva ku kyenyi mubasharata noyingira ki emikono la yuakharu mashu lyadaini baada alwajihi zamanan tewayitawo ebbanga ddene law kanat tahiratun bilmai aljaffi aludhwi law kanat tahiratu bilma'i aljaffi aludhwi nga bwolaba bwe tuba tukozesa amazzi agokufuna wuzu tolinda kiyungo kimale kala nga bwe tolinda mazzi ga kiyungo kala wakadhalika ne tahara ya masu webeera qala ibn Uthaymin Shaykh ibn Uthaymin yagamba al-awla kisinga ayukalu kwegamba innama wajibatun ekyeteeka fi taharataini netukuzeza emirundi ebiri okwetukuza okwawuzu n'okwa tayammum jamia zonna ekirungi tugambe nti byonna kyatteeka idh yabuudu kubanga kiri wala nnyo antakula liman masha wajhahu okugamba omuntu asiize ekyenyi kye fi awali subuhi nga yakisiize ku makya wayadaihi inda dhuhuri ate emikono nagisiiga ku dhuhuri noga nti hadhihi suratu tayammum nti ekyo ekifaananyi kya tayammum almashrua eyalagirwa oli yatayammeme ki ku makya nakansiga noonya amazzi tomanya nagafuna kati negamubula naye esola yino erebaleba kati kantayammame n'emiki n'emikono yagamba nti kizibu nnyo okugamba nti eyo yessuura eyatayammum yatulagira nolwekyaga nti ekyangu tugambe
okuliranyisa kyatteeka mu neetukuza emirundi gyombi. Okwetukuza okwa wuzu kyatteeka n'okwetukuza okwaki okwa tayammum kwa tteeka. Qawlu amasala agasembayo naam wala naam ما اشترط بالترتيب أن يدل هذا على أن الترتيب ليس شرطا في التيمم. naam watakoze tartibu abaffe tartibu tekiraga nti tekiraga nti sikakwakulizo muki mu tayammum la yadul tartibu lokuba nti amasala gali galimu enjawukana mulimu abagana ekigambo ekigamba tusobola okusoosa emikono n'okola ki n'osembyayo ekyenyi abantu bagala la hadisi entuufu kiri nti waawu ya atfu kati bingi nti mulimu enjawukana yali tasobola kuleeta nga kakwakulizo mu tayammum khuruja min alkhilaf okuva mu njawukana eyo bakkane tabamiga la akhi hadisi togiraba hadisi gwe gisongeko gisome ng'eyogera birala abatandika omutwanamu nga bwomanyi abasajja baffe tebalwawo kati n'agandi n'abivaamu naye seeka n'abeera mugezi n'ababuuka awo. Qawluhu nawaqidhu tayammumi thalathatun ebyonoono okutayammama biri bisatu bitugenda okusembyayo. Nawaqidhu lwudhu'i ekisooka byonna ebyonoona wuzu buli kyonna kyowulya nga kyonoona wuzu ne tayammumu kikola ki kijonoona yogerayo kimu ngaki khariju asabila ekimu ekifuluma ku makuba abiri baasi n'ebirala kati lianna tayammuma kubanga okutayammama badalu anil wudhu'i kwakyusiddwa mu bukyusibwa mu kufuna wuzu fayufsidu kulina okubanga nako kwonooneka ma yufsidu lwudhu'a na kyonna ekyonoona wuzu idha kana tayammuma an hadathin asigharin senga tayammumu omuntu yagikoze nga yabadde yejjako hadasi entono wakadha yubtilu bimujibati lghusuli min babi awla n'olwekyo ate na buli kyonna ekikakasisaako omuntu okunaaba nakyo kyennyini kiba kyonoonye eki tayammumu ye. Qala fi sharh alkabir Sheikh yagamba doza ibn Qudama mubtilatu lwudhu'i ebyonoona wuzu wa huwa mubtilu litayammumi byennyini byonoona litayammumu anil hadathi al-asghari ku muntu senga yafunye wuzu nga kizuusi kitono liannahu badalun anhu kubanga yabadde kukyusaamu kwa wuzu faidha abtala al-asla abtala al-badala bitariqi al-awla. Ndozo kiraba bwe bibeera biri ebyonoona wuzu ng'okufuuyisa kwonoona wuzu yennyini ekikolo kati ate butya kino ettabi erizze mu kifo ky'ekikolo kubanga al-aslu kufuna wuzu ate wuzu tugambye nti ekimu ku kivudde ku makuba abiri kijonoona akitegeeza noono omusigire naye buli kyonna ekyonoona wuzu kiba kimwonoona mu mbabi awula. Senga omusigi senga president bakeera ne bamugoba ate totugamba RDC oba kitegedde totugamba nti ate RDC tugobye president ate gwe otunyumiza RDC nedda ssebo RDC ekitutte president naye kisobola okukola ki kiba kirina okumutwala mu fikihi si mbyobufuzi. Qawluhu ekyokubiri mbyonoona wuzu ebyonoona tayammum wujudu lmaai okulabika kw'amazzi kasa amazzi gabeerawo idha kana qad tayammama li'idami lma senga omuntu yafunye tayammamu nga amazzi gamubuze fayubtalu tayammumu biwujudihi tayammumu efakasa galabika olwa hadisi ya Abi Dharr qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba inna as-sa'ida ittaqa at-tayyib yatukuvu tuhuru al-muslimi tukuvu ery'omusiramu wal hadith kad sabaqa wajhu ad-dilala min al-hadith obujuzi tubujamu hadisi eyo anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu nabbi yamulagira bimassil ma'i idha wajada okukozesa amazzi wonna wakola ki wagalabira kitegeeza wonna ogalabira tayammumu ebeera efudde kyobala abamanyi baawukana singa ngalabira mu swala tugenda kulaba waawo mu maaso bizinda singa ngalaba ndi mu swala awo nawo tayammumu efa oba tefa. Qawlu ekisembayo mu byonna tayammum zawalu lmubih okujjawo okuvaawo kwekyo ekyamukkirizisizza okukola tayammum ekyakukkirizisizza okukola tayammum kasita kivaawo gamba nga wabadde olina ekiwundu nga toyagala kiteeka mu mazzi kasita kiwona gamba ekyakukkirizisizza okukola tayammum bwabadde bunyogovu obw'amaanyi ennyo nga toyina bw'oyinza kukozesa amazzi n'otolwala kasita obunyogovu bubaawo n'ebirala amazzi kasita gabeera nga
ekyagamba ekyakukirisiza okukola tayammum wali tolina muguwa gusikayo mazzi, ekyakukirisiza okukola tayammum gabadde gali ku busanga ga bbeeyi nnene ne gaddamu mu nteeko ne galabika, ekufulu yadde nsibe taapu n'ofuna ekufulu, buli kyonna ekyakuleetedde okukola tayammum kassa kivaawo, tayammum ebeera ekoze eki eyonoonese. idha kana maridha mathala idha kana maridha singa abadde mulwadde wazaala almaradu obulwadde ne bugwawo nawona, fatayammumuhu yabutulu okutayammama kwe kufa fil hali mu kiseera ekyo kyennyini wawonedde. wayajibu alaihi lwuduu akakatibwako okufuna wuzu idha kana tayammumuhu an hadathi asghari singa abadde nga tayammumu yabadde ya hadathi al asghari, walgusulu n'okunaabira ddala idha kana tayammumuhu an hadathi al akbar singa yabadde alina janaba oba ekizuuso ekinene. qala ibnu kudamatu rahimahullahu taala, imamu ibnu kudama yagamba wayubtiru tayammumu eyonoonwa an lhadathi bikulli eyekizuuso ekitono bikulli ma yubtiru lwudu na kyonna ekyonoona wuzu. wayazidu biruyati lma nayongerako wayazidu biruyati lma almaqdura ala istimalihi era nayongerako n'ekyokulaba kw'amazzi agasoboka okukozesa. ne bwoba olabye bulabi mazzi nga gasobola okukozesebwa mu tayammum, era tayammumu ebeera efudde. wallahu taala alam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نعم.